Hi guys, this is your girl Sheila Adita and I'm back with a new video. So for those abatalina passport njagadde imbatwaleko in this new process of getting new passports, I remember telling you people nti nno ngenze ku internal affairs to get a new passport. Naye kye nasangayo omunaku wakukiraba, kye nasangayo omunaku wakukiraba. So if you're that person still holding this kind of passports, the blue ones, nze ngamba mwe abafuna passport mu 2010, 2011, 12, 13, 14, and you're still holding this passport, just know you're in danger. And for those ones that are holding East African passports, East African passports are still valid. Naye atera nazo zina ekkomo lyazo nti time is going to come nga weetaaga passport endala, polycarbonate passports. I think all of you know that. So onakwaliro nze balaga the difference between these old passports and the polycarbonate passport for those ones that don't have one. So nga bwe nabatwalamu mu processing and ku internal affairs, like I told you, things weren't easy for me. Ebintu tebyali byangu, byalimu okukaaba, byalimu okusaddaaka, byalimu okutambula, byalimu okwonoona sente nyingi nnyo. So njagala obawako ku some small tips before we go any further. Some small tips, but before we go on tips, did you subscribe? If you did not subscribe on my YouTube channel, videos zingabwe zitogenda kuzifuna, trust me, you will not get such videos. Choinokola subscribe on my YouTube channel. Okwate ku kadako nga buli video na jentekayo ekutukako bulungi nnyo. Atela it's better no commenting. Comment below. The comment box is ever open. Comment imanye endowooza yonga gwe subscriber. Nabagamba on our channel we do inspire, we motivate, teach and counsel. We give counseling to those ones that in need. So chikuyambako bwobo o commenting nze manya endowooza yo, and other people abajja okulaba videos zaffe bwo commenting nabo bamanya chiche balina okuzzaako ne batakomentinga fa. Gwe wenna ng'ogenda kujjuza passport enkadde, kukola passport empya, ng'olina passport weight enkadde ngene yange, ng'olina passport weight enkadde eya blue ngene yange, naye ng'oyagala kufuna passport empya nga wali ng'ogamba nti no, I don't want to lose my passport, my old passport, but I want to have a new passport. Kyogenda okola kiri kimu, don't you dare do this kind of mistake. Inti genda olimbe nti no, you don't have a passport. My dear, Uganda changed. My dears, Uganda changed. Buli kintu kyonna kiri digitalized. Immediately bwe banakuteeka we bati mu computer bajja kulaba nti no obadde oyina passport. Ate era ekyo kigenda kukostinga nga gwe omuntu nti no bagenda kutwala okuba ng'omulimba. Ekintu ekyakyo talina kukola misleading information. Information gye wakozesa nga ojjusa passport eno enkadde is the same information you have to use ng'okola passport empya, unless for those ones that want to renew. Unless for those ones that want to renew. Osobola okuba ne passport eno enkadde and you want to renew to this new one, ogenda kozesera information enkadde. You don't have to apply like these new ones that are coming. Osobola kozesera information yo enkadde, you take this passport and they give you this. Naye bwe misleading information bagenda kuteekako abasirikale abagenda ewamu okola investigations ku bintu ebyo byonna by'oyogedde. Ogenda kuteekamu obudde bungi, bagenda kusaba certificates n'ebintu ebirala. For those ones abafirwa abazadde nga your parents are deceased, mother, father, bagenda kukusaba ebibakwatako including their death certificate. So beerayo nga omanyi ki ekigenda maaso. So today for me, I got lucky nenfuna passport yange empya, and this is the new one. This is the new passport. Erabika bulungi. Yeah, this is the new passport gyenfunye olunaku olwaleero, and I had taken this old one. Ne babeera nga bagiteekamu some staples okulaga nti no, it's no longer in function. Naye nga trust me, it wasn't a very easy journey for me. So if you're there and you're interested to get a passport, manya ebyo byonna byenkugambye ojja genda ojuzemu empapula zo bulungi nnyo. Make sure you have your national ID, eya ddala national ID etali duplicate. Make sure you have your birth certificate
oyina national IDs z'abakadde bo maama ne taata, omanyi gye babazaala ne bibakwatako, omanyi nini namba zaabwe, era omanyi parish, omanyi sub county, omanyi county, naki kyonna day of birth n'ebintu ebirala. So ogenda okujuzamu ebintu ebyo ng'obitegeera. Yenze Sheila Adita, keep subscribing. Go wenna tanaba kunfollowinga ku Facebook kwendi kosa Sheila Adita page, ngera YouTube kosa Sheila Adita page, TikTok nina bedi kosa Sheila Adita page ne Sheila Adita 1. So for those ones who want to call me on Snapchat kwendi kosa Sheila Adita page, ne ku Instagram kosa Sheila Adita page. Imbagalanye.